kati oli yakutte emiliyoni 100 emiliyoni 100 emirundi 3 times 3 okufuna billion ezisuka 10 ku holo nga nokola tekola nga ne holo ya wananyini kubanga baleeta ekintu ekyobuyaye kyebayita PPP ekirwa ekyo bakiyita public private partnership nti government ekolagana kati njagala oddeyo ampuliriza obuulirize nti ebimu ku bizimbe mu Uganda kyetumakingirako ekizimbe ebimu ku bizimbe mu Uganda libazimbye obulungi ennyo mu Uganda ekizimbe bakiyita kino ekizimbe ekiri wano ku Senale Park ku Senale kundi Constitutional Square ekyabakatuliki kundi Senale Mapera siri sure naye ndowooza zali $49 million ezazimba Mapera tujja kukicross checkinga n'abali omusobola okukicross checkinga bweba Mapera bagizimbisa $49 million siri sure but even if it was tujiteke ku $80 million ongambo tanti hole gwe wagizimbidde $30 million esente zenjogerako obuwumbi obwo bwonna bwenjogerako si bwa General Yoweri Kaguta Museveni si bwa Muhoozi si bwani sente za muyo wa musolo kyogamba amawanga galiko tegalina kigateekamu ate luli olukiiko enkiiko ez'amaanyi mu nsi yonna ziba nekyo bayita kanso luno terulina kanso enkiiko ez'amaanyi zonna mu nsi yonna tesobola kuba na turnover nga gye wabadde nayo nali wano nembalalika nti temulina abapulezidenti bagenda kujja ne pulezidenti owa Azerbaijan eyafuna ekikomo okuva ku Maduro wano yasindise Minister of State yete yazi owa Azerbaijan owe Saudi Arabia yakuweereza naye Minister of State for Foreign Affairs nakugambye enkiiko olwali e Caracas n'olwali e Baku nali wano nenkugamba lwalina ba president abasukka 29 lwalina bakabaka babiri lwalina ba emiru obamanyi gwe ba emiru kubanga nakugamba nti olukungaana lwa Namu n'ebigendererwa ebyaluteesaawo mu 1955 mu Banduka byagwawo kubanga akasooka decolonization of Africa era ekyokubiri declaration in the total declaration of Palestine as an independent state chovola babulibwe batula wantu wonna abantu bana batano abaina the orientation of the Banduga conference emu ku nsonga ekyabasumbuwo paka leero bwe bwetwaze bwa Palestine okubanga bakkiriza nti oluwandanda lwa Gaza luvunanyizibwako era Palestine kubanga wonna webali kumpi we wamu n'oku acceptinga n'okukiriza Palestine as a sovereign state era okwogera ku kyebayita issue yabwe gye bayissuinga eya two state that is Israel and Palestine. Ezo z'ensonga za Namu. Ekigambo Namu kitegeeza ekigambo Namu kiri N stands for none. None kitegeeza tewali. Tewali. Toina ludda oli makati none. Siri eno kyekigambo ekisooka luluzungu. Aligned. The non-aligned nabasomesa kululi nti waliyo kye twali tuyita the Axis powers and the allied powers aba creating the alliance system okulidinga to the outbreak of the Second World War kubanga mu allied system waina Bufaransa na kikugamba kululi nobera ne Abungereza nobera na America yezze jjajjanga mu ntalo zino na dollars nebbiri olwa Second World War ne First World War ye ebadde nga ne side ya Bungereza kubanga Bungereza no wankubadde mu 1776 bawamba America yerwanako mu lutalo lwali olw'amaanyi ennyo n'Abangereza okufuna obwetwaze bakola endagaano eya tonumbagananga siri kulumbagananga ali kulumba nange ndi mulumba ali kutabala nange ndi mutabala kati mu ndagaano ya
akutabaala nange ndi mutabaala yakuriyetinga ebiwayi bibiri bannatemalira ng'aba Museveni bakati ab'ebiseera ebyo waliwo Adolf Hitler ne wabeerawo Benito Mussolini. Adolf yali akkiriza mu kye bali bayita Nazism. Njagala mpuliriza understanding a philosophy gye bayita non-aligned movement. Ekigambo aligned kyali kitegeeza nti bano baali tebalina gye bagwa wonna, nti bwe batandika olukungaana olusooka nga bamaze okutuula nga First World War amaze okuggwa mu 1949 nga bamaze okumala olutalo olwo, bano baatuuka balina okulonda mu bo nga bali wakati. Era ekyenkize kyali kibagatta okukyasooka lyali ddiini. Ekyo badde okimanyi. Era bonna ensonga ze badiscussingako ensooka ne independence ya Africa Uganda tebagirowoozaako, balowooza ku North Africa. Kuba omuntu eyaliyo mukiise nakugamba wano nti bagamba nti Tito, Kwame Nkrumah, Seko Toure n'abalala baali beetabye mu Banduga Conference. Naye oluvannyuma lw'okwekenneenya ebyafaayo olukungaana olwo lwetabibwamu Mufirikogu gama Abdul Nasser kuba 1952 yali amaze okuwangula the Egyptian Revolution nga ye mukulembeze wa Muslim Brotherhood. Kyamwanguyira ampuliriza Egypt yankizo nnyo mu European politics. Misiri omusiraamu ulizawo nnyo. Misiri yankizo nnyo mu European affairs and politics ne mu World Economic Order kubanga ye inakali ke bayita ka Suez Canal. Mwaka some katika Suez Canal ako ke kagatta kakanal ako kanal oluguudo lw'amazzi olwo lwe lukozesebwa ebyenfuna by'ensi yonna okugatta Europe ku Africa okugatta kubanga agayanja gali aganene awo wonna we gakola ki gagubira kati awo Misiri participating butereevu mu decolonization processes kubanga mwalimu ensi mpitirivuko ezaali tezinalializinga independence mu North Africa, Tunisia, Algeria, nzali nyingi kubanga abalala bagenda mu war front abalala tebagenda mu war front. Kati non-aligned movement abaatuula mu lukiiko olwo olwakubirizibwa Abdul Zarau ndoze linnya ndyogedde bulungi. Olukiiko olwo terwatunuulirako biriwo leero era olukiiko olwo terwerongerayo kukulaakulana nga Organization of African Union kati olwabe gye tuyita African Union nga Commonwealth Organization. Era kyova olaba nti no twaluwakanyiza lwa nsonga ate bano bamemba abamu abali mu zino non-aligned movement they are members of the Commonwealth. Lwaki nkikubuulira bw'oba memba wa Commonwealth kitegeeza butegeeza nti gwe oli swanga by the capitalist ideology. Capitalism yeno gye tulimu a liberalized economy abantu okuba nti eno radio gye njogerako ya muntu. Kati enkola y'aba Benito Mussolini mu fascism ne Adolf Hitler mu Nazism ne Tijan Tojo owe Japani ne China yali communism not capitalism. Okubanga buli kintu ensi yekivunaanyizibwako eddwaliro amasomero okulwala buli kintu kiba kya gavumenti. Era dda twenyumizanga nti bw'ogenda e Germany bwewagendanga e Germany emmotoka gy'osanze ku luguudo gy'okola ki gy'ovuga oli ebisumuluzo aleko omwo kuba tewabaawo nannyini ate ogibba ogitwalawa. Kakati China yatuuka nayo gye boogerako olwaleero nti yebadde bawadde ssente zitambuza bino n'ebita kuba kati olwaleero eriyeba China kumpi erivinga bitundu bibiri erivinga both capitalism and communism. Therefore nayo tekyasobola kubeera mu lukungaana luno the most useless conference olwatudde Uganda lwa nsonga the parties involved bonna batona abalivinga ku communism abasinga bali ku capitalism tebali ku non-aligned system tebalina and all of them balina be bavuganya nabo bali either ne Russia kubanga USSR ebiseera ebyo yali ekkiririza nayo mu communism jukira Cuba n'abalala. Kati bw'obanga oyagala kutugamba nti your ideology is not capitalist your ideology is not communism then your ideology must be Pan-Africanism. Olina kantu kokonyeko wali your ideology must be
Pan-Africanism omukago guno si nanalayindi omukago guno kubanga mu nanalayindi gwe toba nawoogwa Waiswa omukago guno kyegugamba ate abagukuŋŋaanyemu si kyebagamba ate bebani bano katate bano pungulu muno mwabaddemu era nagamba ensi Djibouti nenkugamba endala ensi tuzoogereza abaddeyo ensi ezitasobola nakuweza GDP ensaza abadde wano ng'esente ze twatadde mu kukola hoolo mpitirivu nnyo ne ku nsi ezimu nga tekoze enguudo omuntu kyafuna mu lukuŋŋaana ate ekyokubiri olukuŋŋaana baaluzize bapulezidenti tebazze nibagambye abamu babaddewo anti yogera amanya kagambe gundi andetire lisiti tosaba lisiti kantumye lisiti tumeneremenderemu abantu sazikubaidukira bukalamu eyasooka okutonya e Uganda yali Salva Kiir ono gwe mujjukira obulungi eyamalira ebintu byonna mu mpale ye ng'ayimiridde tomujjukira yeshotiko yagikolaawo yali ayimiridde Salva Kiir oyo yasooka okujja aga amafuta ge yenyonyi ffe tugateekamu tokimanyi aga Salva Kiir genda maaso eyaddako okujja yaliwo Djibouti abakulembeze nkubuulira ensi ezibaddewo saagala ogaye nti Waiswa yakoze bubi eyaddako okujja yali ojjako owe Djibouti yali Ngwema Ngweso Ngwema nakyemalira owe Djibouti yakwata 99 tatanga paka leero oli Ngwema oba yakakwata 3 naye tatanga eyaddako omulala okutuuka wano yali Munanagwa de Crocodile ekimisa de Crocodile y'omu ku bantu abakyasinza okutulugunya yaleeta entulugunya y'okulisa abantu goonya eza Zimbabwe era yali eri ewa Robert Mugabe yoyo gwe bayita Munanagwa oyo nakyemalira awedde emirimu kakati abo baali ba contemporaries bwe kakati bwe twajja wano ku Paalo ne tuvumirira ne tukana n'aba East Africa baganye okujja ne bakuba Kenya owe Kenya yajja mu IGAD kubanga enkiiko bazigatta waliwo olwa IGAD ne wabeerawo n'olwa NAM era Ruto William Samoei ne Salva Kiir olukuŋŋaana lwa Nanaland Movement tebalweta baamu nga bamemba naye balweta baamu nga abagenyi abayitiddwa General Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'okuba nga babadde bateninze IGAD. IGAD lwe lukiiko olwawano mu regioni olwagoba Uganda wa Congo kakati olwo wano nalwo baalutuuza wabaddewo enkiiko nnya naye gwe ampuliriza enkiiko zino zaatusaze nnyo kuba mu nkiiko Kampala yandibadde atemagana nga zaabu ate zaatuswaziza nnyo ate waliwo abagamba nti twafunye ate mwafunyemu ki anti oli bwagamba nti wafunyemu gwe wafunyemu ki gwe njagala kuba bibadde byogerebwa mwafunyemu ki eno Paala FM yafuna obulango bumeka obwa NAM tewale mwafunawo sente meka waneza NAM ku Paalo kubanga bwongamba nti mwafunyemu kitegeeza the economy the distribution of resources zigenze bwe lubanga olukuŋŋaana lwe bagamba nti ensi yonna yafunyemu ng'ekitongole nga Paalo ekiwulirizibwa eno puroguramu bwe tugivaako listenership bagimanyi saagala tugende tetugimanyi nga mwe temwafunayo wadde 10 ekyakalango kana mwaba babaddewo olukuŋŋaana wano munabatakulimba oli bwagamba ng'ekintu sooka okubeeta okikumpi ne wooli nga tannakutunuza wala masitaleya wanakyemalira bwa Uganda kulimba muntu woobeera nti eri bamazeeyo bajjawuwo nti Kampala kati Kampala bali bulungi katuli ku nguudo za mu kyalo kati fe Kampala batugamba mbu baamala mu kyalo gweoyiza okusooka obulimba bw'abasaada bano kati bakugamba nti eruuka baamalayo gweoyiza okulemerera okukola William Street Rashidi Kamisi Salama Road ojo yagana abembooli eruuka ere badada ngenda mugere kweri kisoboka tekisoboka naye ekyo kikulaga nti nabo obuswavu bwabwe kati babuza ku bulimba nti amala gakulimba Waiswa waliwo yangambye nti Museveni yafunye credit anti eriwa luno olutuula nti okuba nti balutuuziza mu mulembe gwe kankusibe zino entuula ziri 19 nakugambye olwagwa lwali Azerbaijan Azerbaijan nakugambye wali abakulembeze 29 nga nowe Saudi yasindika Azerbaijan Baku waliyo ba president waliyo bakabaka babiri
owe Jordan n'owewa Baku. Nakugambye nti eyakwasa president wa Azerbaijan yali Maduro. President Caracas ani yakwasiza Yoweri Kaguta Museveni. Nkusibe sente bwaba yabadde president wa Azerbaijan Baku ze sida munamu atulira. Bwaba president wa Azerbaijan Baku ye yawadde Museveni tochi obwa chairman kubanga bino byakati ani akalina ogambye otya Waiswa bwabanga president wa Azerbaijan eyaweebwa obukulembeze bwa chairman bwa NAM ng'abamu muwanga waliwo ba president 29 ba emiri babiri bakabaka benyogeddeko nga ye yakawadde Yoweri Kaguta Museveni Kayongo ne Tuesday yatompita kubanga nze nkugambye nti katiba akajja kwani ku Maduro bino byakati bwe muba mudduka liire ze naddukako liire short and long balonda abanaakwasani ne bagamba nti kati bwe tukakwasani Kayongo bwakata akakwase Waiswa alyoka amalemu muki omusubi naye kana akati Museveni ani yakamuwadde akatiko wa chairman bwa NAM gwenze mbuuza gwe eyakamuwadde bwali nekyobuuza nti yabadde president ya ino kagaba kanzije tolonda bino bebalonda abantu nga bebajja omusajja ku bakapaka nagamba era abakiisa abamu bali kapeeka kati batandise ayiwa era abamu tuli nabo kubanga twagenda n'okuzuula abalala nga bevulidde Burundi beviriddeyo bonna balina taaga babawadde amannya kakati kwegamba nti oveeri tewaliwo olukungaana lubadde wano okujja kukulya sente z'omuwomusolo kanzije Waiswa ekyenjawulo kye tulina ku Etihad olulimi oluwalabu lusibwako nnyo essira ng'era tufaayo nnyo ku mpisa z'abayizi okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo okusomerebwa obulenzi